Sinnakutegeera. Sayimo obulamu bwange sikabanga ku bulamu bwange bwekyangambaawo. Naye bakinye omwana ku police station y'e Kamaanya obunamwaya. Njimaye okukkanisa. Ne bakuba omwana. Sayimo nga ekimwana kikubisa omwana kukuuma kalulu ka Nuupu. Sijja kuttisa baana b'abandi. Nze ngenda kutwala abantu bange nkole ekiwandiiko nve mu kalulu wadde taddemu ssente zange zifudde naye ssente tezisinga bulamu bw'abaana. Obubala nze banjimanyi bankubudde essimu nga Jacobo batugambye ovudde mu kulonda twakule ku channel Sayimo ng'okabya amaziga kikyasinza okuba mu bulamu bwange nakakabirako abantu basatu besitalinako Luganda ate bonna musobola bakubuulira ono omwana gwe nalabye nza kulya security mu Bunamwaya division yonna naye omwana okumujja okumuteeka mu mmotoka nga bamubuuza wakiwayo kyekipiira protest vote kyeki nga awo kawuka oba mumpisizaako abakugamba ki abasajja balina archive ya buli muntu yena alina TikTok YouTube ng'oli bloga ng'oli TikToker oba ng'olina WhatsApp ng'erimu ebajira batya ng'erimu code lunaana nga bateekamu fingerprint bajingiramu nga totegedde ne bategera buli kimu kyokola ne bakusirikira batugamba wano mu WhatsApp tebagitrack tebakulimba ne bakusirikirayo bati waliwo app ekwata channel yo link ya channel yo bagiteeka mu app eyo nekulaga omulongooti kigo bw'oba otambula otya nibagobera format nga tebakunenye kati basinzire ku mulongooti kati wuno ali wano ali kupakalasi naavudde kupakalasi nga watidde nnyo Jacobo nkobulya reality nayiga temagala mazima ayagala amazima muyita mutiitiizi nze sitya but kyentya abantu abenetolodde kufuna buzibu lwanze nze waliwo nabadde nga gayi just olabako maaso nangamba Jacobo omutuuze okola nkuledde mu inspiringa sagala kulanga akutadde mu drone yomu va wano eyadde statement nkwegayidde Jacobo va wano omanyi waliwo abantu bafaabo naddala ku kibiina kyo subscribingamu national platform yabawagizi okutali musango abawagizi abaligwa bagamba tuli gumiti bawulira ebigambo nga bino ogenda wulira ebiganze bino mbisuubira ebigambo nga bino wulira gwe twabwa kaadi yaffe byali mu kwogera ebigambo nga bino nawe okimanyi nti obisuubira kati kankubulemu kino nobeera Dubai nobeera Canada the moment wotonya mu Uganda bwoti we papa kamera y'entebe nekulaga ey'ekisayi nti otonye mu Uganda we papa wawe zirizo ziraba obviously state tegera nti omuntu bwati yakola omusango weguti nga yavuma President Museveni bwati yavuma family ayingidde mu Uganda bendera zino eza waggulu oba gwe wagiteekayo oba si gwe wagiteekayo ne bakusanga nga yeri waggulu linnya waggulu ogijjeyo wala gwe nalabye wogamba omuntu mu kugirinnya okwo togirinnya mirembe togirinnya mirembe linnya okay mulungi atulaba ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya kansenti oli bulungi bitambula bitya it's a weekend nagambye tuli mwezi gwa January naye gutambula speed kweta kwe gutambulira oyinza twatuuse dda mwezi gwa mukaaga omwezi tukyali mu gwa January omwaka gwa katandika n'ebibaddemu bobigatagatta oyinza olowooza omwaka tukutuuse mu tundu lyagwo kibayita January gatonya mumuwulira weewaawo okulonda kwatambula bulungi ebitundu ebyenjawulo n'ebitundu ebimu n'egye buli kati bagamba lwaki bateekawo okulonda bingi nnyo ebibaddewo kuba twayingira mu sizoni y'okulonda ng'omwaka gutandika n'okutuuka ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi guno gwe tulimu ne tulonda abakulembeze ab'enjawulo naddala ku mitendera egy'enjawulo kuno kwe kuli omukulembeze w'eggwanga n'abakuba paliamenti abatwala ebitundu ebyenjawulo twabalonda ku lunaku oluvannyuma ku lunaku olwokuna olwa sabiiti eno twabadde tumukulonda abameeya ab'ebibuga ebyenjawulo ne bachairman abazi districts ez'enjawulo muli ba Lord Mayor era akalulu olunaku lweggulo kagenza okunzika nga muntu w'abantu honorable kati abeera mu Lord Mayor your worship your worship honorable kifa kyaliko taiti ba honorable your worship noteekako bali mwezo bali mwezo oba lordship bingi biriawo bitiba biriawo ebitiba byawo nga bindukiranga okubanga biringa ebisingo by'omubaka wa parliament nga manyi ngawulira mangi nyawo naye abasinga omubaka wa parliament meya natugenda mu nsi ezisinga obungi
waliwo balina baseneta waliwo ne bameya bagavana kati kitwale nti bwe balonda Mamdani bwe balonda mu America kitwale nti nno Lukwago governor wa state yenu wa Kampala kati bali mwezo governor wa Kampala batuda mu bitu bya states nti governor asalirawo ekitundu ekyo kyayogera tekiddibwamu bw'abanga alina amaanyi nga state eri kusaidia niba batalina maanyi abe wa mukolo nakugula naikonto kasasiro wewa unaku olwaleero ndi ne chairman akugizibwe okimanyi toliko jja wange mama nga nzala wonna bamenta nakanwaji Christina wangabi sebo ndiko jja sebo era oliko jange munanya yakusalaku nkuweemu toki naye nagera okukusala ngo ate ina ekintu kiwankola ekyankosa nenkugobera paka gyobeera nentuka paka wosole naye kati guno nasula no matovu ani kati nze nga Jacob nakola kye Davosh awala ekintu kyakola ekyankosa tekiwali waliwo tosobola kitegeera kati wano wengambira abantu kati guno omulembe gwe tugendamu ekirala kyo tugendamu bakigamba talk less yogera bitono abasajja balina archive ya buli muntu yenna alina TikTok YouTube ng'oli bloga ng'oli TikToker noba ng'olina WhatsApp ng'olinamu erimu ebibagira batya ng'erimu code lunana nga batekamu fingerprint bajingiramu nga totegedde ne bategera bwe kimu kyokola ne bakusirikira batugamba wano mu WhatsApp tebagitrack tebakulimba ne bakusirikirayo bati waliwo app ekwata channel yo link ya channel yo bagiteka mu app eyo nekulaga omulongooti kigo bw'oba otambula otya nibagobera format nga tebakunenye kati basinzire ku mulongooti kati wuno ali wano ali ku Pakalasiti avudde ku Pakalasiti agenze ku Papazi avudde ku Papazi akiridde Makindi agenze nga bo bakulaba bwe bati era tebakubira muntu yenna nti bajja kukwata divorce bajja exactly wooli gwebuuze bamanyawo bati nti oli awo olina okuweba nga weegendereza kati kino ekisana kye bakiyita talk less lwaki aya abasajja banyiivu abasajja badde nnyo bannayuganda emirembe gy'okuwemula emirembe gy'okulonda bye baagala babadde nnyo emirembe ne bawa emirembe ne badda mu zi councils ne bagamba ffe tukola fuga nti tukolera mu gavumenti ya President Museveni ffe tukola akoze oluguudo nga meya wa Nuupu wa DP agamba nze akoze DP ekoze the moment okwata Bible nogamba Solomon ayiswe yasema ebikoze bitya afaamu biki oba okoledde mu gavumenti ya President Museveni naye kati wogamba nti nze awobera bonfire blokizo okola mu gavumenti ya President Museveni yes President Museveni abakola oba oyagala oba toyagala that's the reality mu mateeka Solomon afaamu ngolayidde wakawe wa Nuupu kabe wa Nuupu kobe wa FDC President Museveni abakola bine tugamba afe fe bagumite aboluddo oluvuganya nga watidde nnyo Jacob nkubulya reality amanayiga temagala mazima ayagala amazima muyita mutiitizi nze sitya but kyentya abantu abenetolodde kufuna buzibu lwanze nina omutima oguli soft nnyo nfuna ennaku mangu kankulageko ombulire ggwe oba ggwe tosobola kufuna nnaku kankulageko nkulagako obulazi banna bwe tutandikiddemu nga bitiisa bw'oba ggwe nga ggwe gwalaba bino katonda wange bw'oba ggwe nga gwalaba bino tosobola kufuna nnaku abo baba bakubiddewo kati bw'oba ggwe tunabbirabako tosobola kumanya kikigenda mu maaso mu Uganda naye woba nga ggwe nze osobola ofuna ennaku nogamba ndi wa mukisa Katonda yampa kukanya akatintino nti omuntu ajja nze waliwo we nabadde nga gayi just olabako maaso nangamba Jacob omutuuze okola nkuledde mu inspiringa saagala kukulaba nga akutadde mu drone omwo va wano eyadde statement nkwegayidde Jacob va wano naye nga ngamba ayogera Luganda Munyankole
naye ng'amanyi Jacob Omutuuze. So kino kyengamba nti wano tugenda talk less, yogera bitono. Bw'obanga okyayagala okubeera mu Uganda, assuming oyagala Uganda y'empya gy'oyagala, talk less, yogera bitono. Bano bampemula ku TikTok, ekijja kijjo kwata simu yange ngamba abe tuli gumiti naye nze nja kugula. Nze simanyi nta sex tape ojja kiwulira. Simanyi bano lesbian bewasizza mu Uganda ojja kiwulira. Kati gwe tulaga nti nalumanya ne salumanya nti pastor simanyi baani ba TikTok baani mwenna mugera kiwulira. Ekijja si muntu. Tutunulira akalulu kano aketwakavaamu olwedde betwakalonda. Tukyakalimu ssebo. Sofa. Kaggwa ng'ennaku z'omwezi 4. Feb. Gwe weesimbye ogwe bakulonda ddi? Feb nga 4. Kifo ki? Chairperson wa LC3. Bunamwayo. Gwe bayita division mayor. Kati gwabeera division mayor? Nze akulira ne security yonna muno. Bivunanyizibwa ku ggwe. Naye waliwo operations bakola nga tozimanyi nako. Bw'ogenda mu nsi ezitegeera bawa value ebifo by'abantu. Muwanga Kivumbi MP n'essaawa zino aliruddawo. Ali Mida. Segirinya omugenzi yali MP ng'ali Mida. You don't joke with state. State is a big word. Presidential candidate abuze. Yes. Tumanyi gyali. Kati omusajja aganja kuyingiza drone. Yaganya Jacob ova wano. Kyagala kulaba. Ng'ogiyingidde. Ng'oyingidde mu drone. Twalemedde nti ffe bagumite katubeerewo. I don't. Nze maama wa Melissa, nze taata wa Melissa. That is my first. Ekyo kintu kisokera ddala okujja mu bulamu bwange. Nti weekera kumakya nagenda mu Mida. Mwana wange akuze. Anagenda omulabirira. Tekintu kyokka kisooka okujja kutugalinga mu bulamu bwange. Nti nze ssuubirya abantu abamu Taata Melissa wagaye bwe tojja kuyingira. Toyina gayingira komera ng'olina omwana ewaka. I don't. Si mwana yange yekayika waliwo abaana bangi. N'omwana essaawa zino ali e Mulago. Buli wiiki muspendingirako emitwalo 3. Every week. Si wange. Kitegeera. Kati wengenda mu kkomera. Omukyalo oyo gwe nawe essuubi anagenda okukeera mu kyokujjanjaba omwana we. Ekitegeera. Divorce ekigenda mu maaso mu Uganda. Nze nga nze omuntu nyinza okuba tekiwagira. Naye I think Uganda ebadde egoyinze astray. Waliwo odda ku TikTok okwo omwana n'akugya video n'agiteeka wano neetandika okwebikula obwerere bwe noga tuli mu nsi ki eno. Okuwemula, okweyambula. Olina akeera kumakya n'akwata video ye n'agiteeya obwerere ng'ayagala just kumanyika abantu bamutegeere. Ennaku zino omuvubuka ennaku ezo yeekwata nga okitegeera. Ate kyewuunyisa ate atula n'abalangira abandi muganye kyokola kibi ne bamusembeza. Tekisinga okunnuma ekyo nti abalangira abo balina kulivinga by example. Nti abantu babatolodde balina kulivinga by example. Naye obanga oli mulangira n'olivinga n'omuntu nga ata public, ng'akozesa ebigambo ebita public, ng'akozesa images ezita public, kiba kitegeeza gwe omuwa amaanyi okukola bina byakola. Tusobola kungamba nti omwana leero atadde video nti ojja musanga ne speaker nga bayimidde beekubya bifaananyi. Ekigambo speaker kigambo kinene nnyo mu Uganda. Bw'otunula IRAC za Uganda ayinza okuba nga ali mu kifo kya 3 oba kya 4 mu bantu ab'amaanyi mu Uganda. Tusobola kungamba nti omuntu ayogedde ekigambo bwekiti enkyo ojja musanga ne first family ng'ali nayo. Uganda obujjuba kifaananyi ki nti bonna n'abantu abawemula ekisooka okuwemula. Okitegeera. Kati we tulaga wano olina okubeera nga oli konkushuwa buli kimu kyogenda okukola. Okyekakasa. Because etteeka ligenda kutandika okukola nga bakwatira mu tteeka. Si because tomanyi naye ng'omanyi. Kamera tuziraba zino. Tuziyitako. Naye divorce kamera ekulaba okuva gy'ova ewuwo bakwata n'amabuleeti yeeyo. Bagiteeka mu system neraga emmotoka ye ng'egye badde etambulamu
okuva gyevudde ne gyeyimiridde ne weeri tulowooza bimuli akitegeera nti waliwo kansala yayokya ebipiira naye ng'amanya akyokya because of ayaga protest vote yekalakasa kaluluke nga kamera emulaba baliyo bazze bakwata bukwasa image ya kamera ne bateeka mu software ne bateeka okutracinga face kati face kamera emu negaa nti eface ntugirabe mu kamera yawano mu kitundu kino bakwata ekifaananyi kyo ne bakiteeka mu kamera nga onokwata namba plate eyo ngoyaga ginoonyezawo engeri gyegitambuddemu ne bagiteeka mu system nebeera bakiyita nebeera target kati bweyise namba plate eyo kamera egamba eyise mu namba plate eno eyise ku kamera bwete eyise ku kamera bwete eyise ku kamera bwete bagiraba kamera nti nala ziriko obusenso kati n'ekifaananyi kyoba otambula kamera esokuweereza sigino nega ayise ku kamera bwete ayise ku kamera bwete ayise ku kamera kati gogenda kulaba abantu ajja omulundi gumu nakukwata bubu nagamba katubuulire ani akusindika protest vote kyeki lwaki wayikyo ekipiira ku lunaku woluti saakyo kyasikyokyanakena vidiyo ono siggwe awe tugenda tulowooza nti gavumenti eno gyerigenda maaso terina kyemanyi buli kimu ekimanyi mu biseera by'okulonda kyakulaze nti abayayi baleseka ne bypassinga internet naye within hour nga 2 ne bakitegeera eyokusatu ne bakagijjako era kyova olaba tebagitadde yonna bagitadde nga bakozesa kuka bwe walina ka VPN kokozesa ogenda ku internet ate ekyo tekiri mu mateeka okozesa VPN tokkirizibwa kozesa VPN okusanga n'omukulu Nyombi Tembo yagala okusanga tekiri guba musango ate tuga tuli bagumite bananzija wanga ndi kugumu gumite nga tonna kwingira mu mida oba gumite bugwayo kwasa wali okozesa VPN oba gumite bugwayo ngoli mida emida gyo giraba noba nga weepanka otya nti olina amaanyi waga nti leero tukukimye oba ogenze the best way kola byolina okukola mu kadde akatuufu mu kaseera akatuufu ng'omanyi nti nno oli safe mu buli kimu kyokola because Uganda kati yakyuse waliwo agicontrolling ate agicontrolling bamuyita no nonsense mukambwemu aya tanaakutuulawo naye wanaatuulawo mujja kukakasa nti ekire Rwanda kiri kijja wano anti bagambye nti Jacob watidde nnyo nze mbabuulira kambeera omutiitiizi naye omutiitiizi awangala mirundi mingi ate omutiitiizi alaba ku gavumenti zayagala ndi mutiitiizi siganyi but omutiitiizi awangala emirundi mingi ate omutiitiizi alaba gavumenti ez'enjawulo nyingi omusajja binaayisa yali waka nga bamukalawundi akasooka motoka zisalako ewakaawe nzigamba jamba fande kati gwe president oli president seba fande tugere olayire swi nga amutwala oba abamulonda yomu ku bo kati asaazi naaliko president Museveni kati omuntu era yesimbye ku LC1 LC2 n'Africa Minister wa Defense tomuzanyisanga aba alina amagezi bwe kimu aba akimanyi ng'akiraba bulabi wano protest vote tuyambiddewa mukaseera kano divorce n'ekigambo ekyo kyogera ku channel yo it's also another crime gyotamanyi ekyo kigambo protest vote kyogera ku kamera wano it is also another crime on your side insulting bakita batyo okumamu abantu omuli ekyo nakyo ekyo bebakukwata bajja kubuuza basobola okubuuza what is protest vote waki wakyogedde ekigenda kyo kyabadde kiki wasinzidde kuki kyoyagala okungana Uganda teri mu mirembe kyoyagala okungana nti akalulu baakabbye kyoyagala okungana nti constitution ya Uganda ogiwakanya kati ebizo answer zonna nga
nkuwa example nga ono nkonyeko buko ankusisiriza busisiriza ogenda okuva nga eyalina ettama divorce nga tokyalina ttama ng'ofuuse naggumite ng'ofuuse naggumite bannayuganda bangi balina emisango nte bamanyi tebalina emisango tutambulira mu misango bannayuganda bangi balina emisango naye tebamanyi tebalina emisango naye akabembeekeriza bw'oba nga tonnakutuuka bwe bakwagalira omuntu asobola okukwata nakuteeka ku poliisi awo ne bakusomera emisango nga togiwulira nga takugaa naye nga gyona girinako obujulizi nti wagizza wagikola nti guno naguzza abantu etteeka lya computer misuse nadda nga okosa simu ne computer wandisoose nosoma ku tteeka eryo n'olitegeera bulungi nnyo n'olingira nnyo n'oliwa obudde n'olisomera ddala lijja kukutereeza mu nkola omusajja oyo Kampala oyo Honorable Muhammad Nsereko teyali musiru okuleeta protest gundi ekyo okuleeta computer misuse teyali musiru era lyayita era gyeriri bw'olikola obubi terisobola kukwatako kati kolayo omusango oguguli ogukwata ku gavumenti bw'ojja okutegeera nti olina computer misuse emisango gyotamanyi nakumanya nga togimanyi ninga wagikola bulijjo ogikola naye nga togifaako era wandibadde ofunayo olunaku olumu n'okwata etteeka eryo n'olikolera vidiyo namba ng'osomesa abantu abakugoberera what is computer misuse ogwo omusango girimu misango miki n'oliyingira munda ddala because abantu bangi balina emisango tebamanyi omusajja akwata channel yo wadde osanguddeko ekintu ye waabe baba bakiina wadde wakisangulako bo bakikubanga gogo teerabira buli oteeka vidiyo awantu n'ogisangula eba eyingidde mu archive ya internet osobola ogiritweetinga n'ogikomyawo kyekiringanga nti whatsapp omuntu asobola okusirika voice note n'agisangula ne waliwo ekomyawo okitegeera kakati waliwo etulagaawo nti ojja kugenda opostinga ku channel ya TikTok oba Facebook oba YouTube video imano gisangulemu naye oli akulaga nti na asobola ogizza ng'ali ku channel yo yennyini nekomawo nebeera awo yabadde nakubuuza kati no video yagisangulamu lwaki ate munange tubuulire mu planning ki tolina plani n'emu oli ku kinyumo protest vote. It's a big word, by the way. It can destroy Uganda, by the way. Omanyi waliwo abantu bafaabu nadala ku kibiina kyo subscribingamu national platform abawagizi okutali musango abawagizi abaligwa bagamba tuli gumiti bawuli ebigambo nga bino ogenda wuli ebiganze bino mbisuubira ebigambo nga bino wuli yagwe twawa kadi yaffe byali mu kwogera ebigambo nga bino nawe okimanyi nti obisuubira bigenda kwogerwa naye ababyogera basinga oluki yagambye nti tebali wano ku ground kumanya nti byoyogera kati kankubulemu kino nobeera Dubai nobeera Canada the moment wotonya mu Uganda bwoti we papa kamera y'entebe nekulaga ey'ekisayi nti otonye mu Uganda we papa wawe zilizo ziraba obviously state tegera nti omuntu bwati yakola omusango weguti nga yavuma President Museveni bwati yavuma family ayingidde mu Uganda bakuleka n'otambula bulungi bakusoka kugoberera bulungi bagamba kati yono tumumaze basoka bakuleka mukuddayo oba mu process ayo bakwatira nzo omuntu ali wadde mbogera nti Jacob biki Jacob biki I don't give a damn about what people say nze njagala omwana omu ategeere nti ensi gye bayita Uganda egenda ku level ndala oyo mwana omu nze ndi wankyukakyuka nindi wankyukakyuka yeebeereramu njagala nnyo okulaba president omupya ninjagala nnyo okulaba president omupya nga nina engalo zange ziri 5 nga tekuli lukonjoseeko saka kubeera collateral damage nganze naye olwaddembe gwe okubeera collateral damage because each and everyone ali ku nsi alina engeri gyavaluingamu obulamu okitegeera gwe simanyi engeri gy'ovaluingamu obulamu nze munyadi nvaluingamu obulamu bwange collateral damage abatakimanyi bali balwana naye gwakola ki gwakafiiramu gwakosebwa olwo omwana gwe nagamba munange omusajja oyo alina siriimu
nagenda amugamba Jacob angambye olina siriimu. Jacob alimba nebagenda mu ddwaliro oli alina eddwaliro lye erikebera negamba nti amulamu yamala kufuna siriimu yakala Jacob waŋŋamba omusajja alina siriimu kati azikwata bunaku n'azimira wenava neŋŋombo yange awo nti wootawa bulamu kitiibwa obulamu bujja kuwa ekirwadde kyonowa ekitiibwa. Omusajja asooka okukuba batuuni n'olemala obulamu bono taddamu kukola. Divorce tanto tumanya abantu osobola okukwata essimu eno n'okukwata otanga kankuwere divorce gye baleko nze Jacob omutuuze ndi mu ddwaliro nabadde nsobola kumpayo emitwalo 10 Jacob kankuddire divorce gye baleko wangambye ogenda kunzira nkyali bize divorce gye baleko tu guddako tayitamu otegeera nti omulya mmere mulungi nga tolina kizibu naye obeera n'ekizibu. Nagenze mu ddwaliro ly'omwana omwawo nentunya maama omwana mukazi ali lubuto ng'omwana tagenda kuddamu kutambula obulamu bwe bwonna bapangisa tagenda kuddamu kukola ki ne bamukubire nga bamubuuza mupulaninga kikyemuzaako bannange sirina kyemmanyiko olimba ojja tubuulira wakwata ekipiira n'okyokya twagala kubu bendera zino eza waggulu oba gwe wagiteekayo oba si gwe wagiteekayo ne bakusanga nga yeeri waggulu linnya waggulu ogijjeyo kati wogamba omuntu mukugirinnyo okwo togirinnya mirembe linnya ogenda okutuuka eri waggulu okudda asobola kutambula kuva omuti tugalina noyinogiwanula. That is an order. You have to respect what we call the national flag. Kati nze Jacob siri gomite onda siri gomite ndi gomite akosa ki atalabira ewala nengamba wano nno omanyi empologoma giraba kyekimu ku bisolo ebisinga amaanyi king of the jungle naye empologoma eyo esensinga negamba mu jango muno mulimu engabi 100 webazaala ebyana 5 nga byonna bisajja mu myaka kale mwaka gumu engabi ezituyinza ziri ziggwawo empologoma eyo sikka wadde ebyana byayo byonna nebirekaawo ete byana byayo 5 byezadde oba nerekawo ekyana ekyo ku 5 nerekawo ekyana kimu naye bina nebitta kubanga amanyi nti wena ekadduwa oli asobola okukola ki kuprotectinga enkazi naye enkazi tezitta kubanga emanyi enkazi eziyigga kati n'ensi bwe tuyafuuka kati saa zino abakazi bakolera nnyo abasajja okusinga ate abasajja okusinga ate abasajja oli omuvuka nga agamba n'ekikazi ekinteekako kwalo mwana okitegeera kati wano tulaga olina okubeera nti obagumitebo obubala nze banjimanyi bankubudde essimu nga Jacobo batugambye ovudde mu kulonda twakoleyo ku kyana kyayimo wakabya amaziga kikyasinza okugwa mu bulamu bwange nakakabirako abantu 3 besitalinako Luganda ate bonna amusobola bakubuulira ono omwana gwe nalabye nza sukulu ya security mu Bunamwaya division yonna naye omwana okumujja okumuteeka mu mmotoka nga bamubuuza waki wayo kyekipiira protest vote kyeki nga awo kawuka we bamumpisizaako abankugamba eki mudwaliro oyimuka noga nti oyo si mulonzi tali supposed kulonda novaawo kakiba kiki ekyo naye akaluusa akavuddemu mwendi oba biki nze siri mutiitizi kutuukawo ntya nnyo abantu okufuna omuntu kufuna obuzibu kunze nga buvudde kunze tugeze nenkwata omwana w'omuntu nengenda mu famire nga njagala abeere agenti wange ku kyalo kino omwana oyo najja nebamukwata namukola ekintu ekiti kisobola kuva ku mutima kiba kigenda kunnuma obulamu bwange bwonna kati okulumya omuntu omulala because of ekifo
ekifo kyabona tekisobola kusinga muntu obukulembeze busobola kusinga abantu bogenda kukulembera. That's the reality. Bwoba ogenda kera macha kukulembera ng'ogenda kukulembera ng'olumya abantu Katonda taba naawe. Is the same God yakeera ku makya okugamba Moses genda ojja abantu bange wa okkiriza mu Bible. Is the same God yagamba Saulo namugamba you're no longer tokyali kabaka nafunye kabaka omulala obuyinza mbukugjeeko feva eyo ngikugjeeko omanyi feva evaawo nosigala mu kifo naye nga tokyalina feva mu maaso ga Katonda nobeera nga oli pasita naye nga tokyalina feva ne mu bantu mwekiri. Omanyi feva ya Katonda erimu ebintu nga biringanga bisatu. Obeera n'eddoboozi abantu bakuwulira, obeera ne fiya kyoyogera abantu bakiteeka mu nkola. Ye feva ya Katonda nga tomufoosinze just n'ogamba nange kakuumi kakubikoze omuntu nabeera n'agamba omuntu gwenzikiriza amakoze eki aŋŋambye kino nga tanakeera maka kyokwerowoozaako ye nga ye kiri kyomugambe kyagenda okukola ki kyagenda okubeera nakyo. Nze nonderanizana naye abantu babaddeyo nga baliwe bati nga bali mita 2. Pulezidenti yaffe yagamba tubeerewo nga bakola ki nga bakabala bakalonda era yonna gye yabadde yagamba bane mugere mukoze mulonde bali mu ezo mugere mulonde EOC 5 abantu bagenda bakola ki wadde babadde batono naye eddoboozi lye lirimu ekintu ekyenjawulo ekituula mu mitima gy'abantu nekifuusinga abantu abo ogenda okukola ekintu kyabagambye. Kati feva si buli muntu yena agirina. Osobola okubeera ku kyalo nga teri muntu alina feva eyo. Omuntu ayinza okubeera nga EOS1 chairperson nga tekyalina feva nga kyayogera abantu bakiwulira naye nga kisentebe wa EOS egyo otegeera. Kati ati feva bwekeera mu makya feva eyo ejirako okutya kwa Katonda ng'omuntu akutya nti because ogenda mukuba omutte ng'akutya because oli kintu kyanjawulo mu mutima gwe mu maaso ge mu bwongo bwe. Waliwo abantu bateeka fiya mu bantu omuntu akutaddemu fiya ng'oli mu nsi erimu obuzibu tolina kyosobola kwogera tolina kyosobola kati nga tosobola kweyimirirako nga muntu kwogera. That's not a favor of God. Kwani Sitaani naye alina feva ye gyateeka ku bantu be okitegeera. Because there is good, there is evil. Bwokkiriza there is good, there is evil. Ne Sitaani alina obwakabaka bwe obuleetera abantu okujeema mu maaso gaki ga Katonda. Yaman ekyoba olina okumanya buli munauganda yonna gyali Katonda agezako okwogera eby'ensi e Uganda era agezako okulaga sayinizi ezimu nti ayogera lwakubanga nti omuntu obanga toli spiritual nnyo nga toliranya nnyo Katonda obanga Katonda yakuvaamu tosobola kulaba ebintu Katonda byagezako okwogera. Jacob wano tugenda we watuufu oba tugendawo olwa bukake? David ne Saulo Katonda ng'amaze okugamba Saulo nti takyali kabaka ateekateeka okunoonya kabaka agenda omukola ki okuddako. Saulo yapapala ng'anoonya nti Katonda famire ki gyagenda okugyamu omuntu ansinga nga Saulo alaba yaliwo yekka okitegeera n'apapala naye mukola okupapala okwo Saulo yayongera kukola nsobi okitegeera. Singa yakera ku makina agamba nti Katonda nzigyeko feva kaŋŋonde nzire mu maaso ge mwenenyeze musabe ekisonyiwo because yasonyiwa takuwa kusonyiwa. Katonda ndibadde osanga amuddiza feva eyo namugamba kale for the meantime kankweko ogiro kyatwaza. For the meantime Katonda alina abakulembeze baleka ne batwaza ekintu paka waleeta time yentuufu nagamba Katonda time Gaddafi yentuufu vaawo eyalina ekitiibwa nga alina amagye gamuwerekera nga amagye genyini gamwefuukira. Eno e time tuli mu transition of power mu Uganda etakira kubeera nyangu, but you need to be careful in whatever you out your statements are outing in whatever you post in whatever bijimu kyokola. Nabaddeko mu WhatsApp group emu ya kyalo kyebeta kisigula mwana naveere ng'ayogera ebigambo nenja mu group ne mugamba muganda wange ffenna tulina obusungu
Nyo obusungu obutabutekola nga gokyoko tetugeza nti tuli basiru. Tulina obusungu waffe tubukwasa Katonda mu ngeri yaffe. Naye zino statement zoyogera ku WhatsApp kuno zisobola okukuleetera obuzibu. Tekisoboka mulekera otutiisatiisa ne mugamba izelo no problemo within a short period of time. So alabira ewala okufumitiriza kintu kikulu. Nga tunakola kintu kyonna kya kisiro osooka kufumitiriza nga kino kyengenda okukola kireka wa Uganda oba kindeka wange omuntu. Nina mikono gyange gibadde mu makindi nga babaaya bali basalawo baagala gumiti eri eyaddala. Nina batuuka ne mbagamba mulaba ensi eno. Ensi eno mugiraba kungulu. Naye there is a hidden force gwe gy'otamanyi. Nga ku stage ya boda kuliko omusirikale nga tomumanyi naye nga ali ku boda asomba abantu buli nnaku naye nga musirikale. Noyogera byonna byeyogera n'akutunuulira wooti nojja n'olujja lwenejja bonna babodaboda bejjawo omuntu omu. Naye abuuza naye gundi musajja wankyukakyuka bamututte naye nga tomanyi kiki bamutwalidde ki. Obeera n'omuntu nga mukwano gwo naye nga state yamutwala dda. Naye yambuulira mwala ali byaddala. Nagamba. Agamba oli kyali wange. Kino ne bwe kiti bw'okiraba kiyite eno. Kati bwebanga era ebintu ebyo bwebanga wakadde kaadi ya Nuupu noyogera statement eyo bagamba walya bagamba wali mabega negamba nti ku bigambo by'omugamba wano essaawa zino bagenda okutula mu butebe eyo bagambe nti Jacob Munyampi yalidde akolera basajja. Which is not a problem. I don't serve people, I serve God. God knows the truth about me, not the people. Someone can out anything, any statement, but God knows the deep side of that statement. Because I know, I have seen. Jacob gwemmanya ali gumite. Bali bakedde kumakina bakuba omuntu ngomanyira omuntu oyo ali gumite. Aina solid. Natukise nga taswa kaaba kuvaamu kigambo omuntu nde wote. Nga taswa kaaba, taswa kuvaamu kigambo naye nga bamukuba akola kozi wa. Ngobulumi abuli nga taswa kuvaamu kigambo. Estate omuntu wogituukamu nga bakuba naye nga taswa kuvaamu kigambo. Oba kumugogwa ntaana. Oba ng'omukyala gwe bazirisizza ne bamusala okumugyamu omwana. Aba kumugogo oba between life and death. That period. Yes. So bwanga tunakirabako nga tunakitestingako nga tunakirabako nga g'omuntu. You can say anything you like about me. Totidde ku bigambo byogerwa. Blood wange. The selfish. Ndi muntu ayogera kyempulya mu mutima gwange era ndi muntu ayaganya okulivinga mazima. Nganti oli wambwa obeera wambwa n'ensonga zange nzikowa kyo ndi oli wambwa. Omuntu asobola okunjajinga according ku statement z'abantu ebibeerawo. Omuntu aga Jacob oyo wambwa, which is okay. Okitegeera nyo agamba nti oli wambwa ogera kutuna profile nga Jacob y'omuyambi bingi nnyo okusinga ate ebyakuyambye. Oli naga nti Jacob wambwa. Okitegeera. So ensi yaffe gye tulimu nti ensi yaffe gye tulimu omuntu asobola okusanga aga Jacob oyo akoze akalo kye kamukola bannange. Nze waliwo onewunya ensi waliwo omuntu namuyamba nnyo mu media. Kanga Jacob nyaga kubeera wakabi. Nengaba akubeera wakabi. Nengaba jangu kola ABCDEFG. Oyitewo. Nafuko wakabi ku social media okunabeera wakabi. Wate bamanyi nabo batako mumanya. Naye yagamba Biden alina omuntu gwe ndeetinga. Yamugamba ebigambo tomono webiti. Lwaki gwankubira essimu nga mwagala kuntuuza mu bigambo? Si oyo. Ole mulala. Jacob ono wali ogera kuntuuza mu bigambo by'essimanyi. Ate ebigambo binali kugaba yali bituufu. Nzi byali zinali sibimanyi. Nga nze ngenda okulaba nga simanyi nti muli mu recording nga bampaka video.
anti bakubidde wano mbu oyina ebigambo by'omanyi nemugamba Jacob ekyawala ne muneze sibimanyi oyo nakyo omanyi sibimanyi Jacob oli musajja muganda wallahi billah ondabano Jacob nze sina kye Jacob ontemyeko ekigambo nze kyessimu kati kankube mu divorce ni wono ganti ndi musajja muganda divorce nze mbadde mawuli emyaka 20 tosobola kunjogako kintu kitegeera omanya kidde kitegeera kati nze kakyere nsobola okutegeera ekintu ola atedde atula ku ntebe yawa president akitegeera divorce bwe nakubira essimu nali mazeeyo kwogera n'omwana divorce akimanyiiko nenga naye divorce ono divorce eneyo neŋŋamba naye mu buntu bulamu sasa kukobera mukulaga reason being nti mawulire tulaga nga socio information nze wala inatula nembuuza bibambuuza sibimanyi nenkubira negwe wali obuuza nemugamba ebyababula b'omusajja bikinze bibangamba mbunze bimanyi nangamba oyo omugwi wa ddalo tibyogera tabimanyi era byeyaŋŋamba oyo gwe walyogerako oyo Dankani manyi nze saagala tula mu kigambo kyesimanyi waliwo nga bankubira essimu mwe mwankubira essimu nenebuuza oba Jacob yalabidde alina omuvuka wa BBS omulala gwadde agamba kati ate wali ompayiriza naye yakugamba yali ampayiriza maybe kuba siina kyemmanyi mpozi ngaoyagala kumpa lugambo manyize n'olugambo muliwe muti ndogambo sikyakola lugambo just ndikola bintu bindabala nti Jacob abantu bakusasudde bubi abantu no but which is not a problem because I'm not God, I'm not Jesus. Jesus yakola ebyamagero bingi twamusasula bubi walona ka video kwakola kweddango line wali ne Simon wagamba sima Jesus mtawana wa Yesu era temwakitegera kinayogera kintu ekyo kali katusse temategera kintu ekyo olaba osoma Bible sigisoma nnyo yagamba munze mujja okuyitira ogenda wa kitange ndi mutabani wa Jacob era tukitegera byawandikwa mwali si byawandike ndi mutabani wa Jacob akugizibwe nze ndi mutabani wa Jacob akugizibwe. This is a body. We have two entities. There is a soul and a body. Omwoyo n'omubiri. Ndi mutabani wa Jacob. Omwoyo. Tutegedde. So omuntu atafumintiriza tasobola kutegera statement omuntu omuzi ayogera. Mu kubulya kwa Yesu era akozesa nnyo engero. Engero ezo ng'olina okubeera omugezi nnyo kuzituulamu n'ozitegeera. Kyova n'abayigizaabwe yabagamba kummwe mwenna mulimu agenda okunneegana n'okundyamu olukwe. Bagamba nti tekisoboka. Tewayitawo na nnaku 3-2 ne hours tezayitawo nekyapeninga because era kisensinze gye bujja maaso nti at times mubaamu omuntu kati ku generation 1999 awo 2000 tebathinkinga twice before acting. Yes, tebalowooza tebafumintiriza yekyasuubira kyekiba ekituufu. Gova nk'omuntu najja omwana yali asomera ku ssomero erimu eryawo liri okwata Jinja. Ssomero eri awo mukono awo mukono seta in between awo. Yankubira essimu n'agamba manyi ngenda ntera nyogera ku masomero okubuulira abaana. N'agamba you came at our school and you gave us this number. I need to talk to you personally. Nemugamba what is wrong? N'agamba I fear going back at home. Why? Nanga bagenda kunvuma. Ngani akuvuma. Bazadde bagenda kunvuma. Lwaki nasomye bubi. Ningo mwana agamba kusomye bubi. Yafunye nkaaga 5. Nkaaga 5 ana. Average. Nasomye bubi. Walwafuna asatu naselebrate. Siswa kuddaka. Nanga ngenda kumpewo naye kumpe ngenda kuddira. Ngenda okubaka essimu ng'omwana yeetuze. Okitegeera ng'omwana yakwata suuka n'agiteeka mu dormitory yagoyenga vairo nga yeetuze
okitegeere that kind of ng'owulidde n'ogamba kino kikuwamba n'obeera busy tufogana okuwa omuntu time kati kiki kye nagambye nti nze ntya nnyo nze okuvaako obulumi bw'omuntu omulala nti divorce ntya nnyo okuteekamu kintu nga kyange n'ofuniramu obulumi kiba tekigenda kunva ku mutima kiba kigenda kunkosa obwongo nyinza n'okugwa eddalu era nga divorce eddalu liri my weakness was my daughter ng'omukwatako nga nyinza okkeera kumakya okukola ekintu kyonna kyonna kyekisiru waliwo akaana kavuma nekakozesa ebifaananyi by'omwana wange nkabikozesa ku Facebook awo nga kamakanika ka tiktoka nanti nenjevuga nga tekamanyi ninkatukako nga tekamanyi tekandabanga nako nkakonako wende ngamba mpita Jacob nazina ddi muwala wange ddi wenafaakingako muwala wange wamutuukako yes eno nkutte Willis Panda njagala ombuli ddi bwenayebaka ku mwana wange Jacobo nimugamba musajja twegera bintu byonna njagala ombuli ddi onebaka ku muwala wange siri wa poliisi siri kinenze nasobola omutuukako ninga tamanyi oba oli wa byakwerinda no tukwata amasimu gano eno bagiyita Ford esimu nga ya bbeeyi osobola okukwata n'oteekako app yonna kalulu kataddemu sente nyingi n'okwata app n'okwata enamba y'omuntu na app eri kuno nemanya nti nno gwe wala nagambye woosula ogenda nategeerawo nti ntusulawo nze wali onjagazaaki onjagazaaki olina ekintu kyewankola sina kyenakukola olina ekintu kyewankola nga njagala keera kumakya kulumba kiro nkugambe divorce kyokoze kati nawe okola ne byakukola yanyigiza akantu ako kabiri yakola atya Yakobo ntegedde woosula yajje waka ntegedde woosula musajja gwe nesonyiwa aleka nkuwulire Jacob eno ensi gyolaba ensi nyimpi ng'oli mu nyumba naye era mwogerako kubanga ndi gumite yakoze ne rediyo e Rwanda e Burundi sente ayina Chameleone FM sente ayina yajja natuuka ewuwo ebyo Chameleone yandibadde yabikola dda emyaka 10 emabega because is the one of the most eyafunako life eyina buli kimu ng'asooka influencinga buli mbeera n'omuntu omulala yamuddirirako awo yali Bobi Wine omuntu owokusatu abadde Kenzo president wa Nigina those 3 people mu basajja Bobi Wine Chameleone Edisa Msuza Kenzo owokuna Bebe Cool Ready and Weasel aba basajja abatano mu music industry ya Uganda ng'ogyeko Kafeero ng'ogyeko Philip Bongo Lutaya ng'ogyeko Ahmad Basudde bana abasajja abatano they had what we call the command in the public naye ng'okutunda manchan okutunda ekintu ng'okiwadde omuntu the 3 people bali batabu that is Chameleone Bobi Wine president wa Nigina edikenzo wacho jita Nigina UNMF president wa Nigina aba abantu abasatu timaliachi abantu abasatu abo Katonda yali abalabadde ekintu ekinjawulo mu bo nti asobola okwagaza ekintu nga tokyagala najja n'omusono n'aguteekako n'omutandika ogukopa Kenzo alina akantu ke yaleeta abavubuka ne bakambala obupale bwa gundi obwo balina ekintu ekyenjawulo ate mu bakazi ne bagundi ne baleeta binyambula mu bakazi tebakiina omukazi adde asukkuluma mukko abadde Queen Shiba oyo omulaba abadde ne element y'abaana abasantu abasatu benkugambye abasatu benkugambye abadde akiina oyo Shiba kalungi si kyali wange omanyizi omuntu wabanga kyali wange nga si kyali wange ng'akoze ekintu ekirungi I big up more respect awali takiina alina kiibi sijja kigenda Spice Diana ali soft omutima gwe guli soft ajja kunyiiga ali gumite so Chameleone oyo n'omugenzi omulala bamuyita radio be bantu benjagala radio yateyera ntama
yagamba Jacob sikwagala mu bantu benjagala baffe gwe omu ku bo benjagala baffe ngenze nkyalo we yafa yakosezza abantu bangi nze sikosezza abantu obakozi oti njogera nnyo amazima abantu bagala mazima anti waliwo okosa kati kati woyogera amazima ekintu nga kyamazima tekikosa that is a reality okujja nga otaddemu obulimba bwongamba nti olina omutima omubi nogamba public Jacob alina omutima omubi naye nga behind the back nga Jacob alina omutima omubi akolayo n'ekintu ekimu nga famire tekikolerangako mu maaso ga Katonda gwabe n'omutima omubi nkikuddiremu bwongamba nti Jacob alina omutima omubi nodda ku kamera Jacob oyo alina omutima omubi naye behind your back nga waliwo statement oba nga waliwo ekintu Jacob kyeyakola ekyomutima omubi nga ne famire yo nga tekikolerangako mu maaso ga Katonda gwabe n'omutima omubi. Nze mu bantu mu nsi ya Mukama muno be nali nkolerera ennyo yali Bina Baby. Omanyi lwaki? Bina Baby yagamba eddoboozi lyange terina kyesobola kukolawo mu radio business. Bina Baby? Yes. Yagamba that boy has a poor voice, the voice is not good. Si mubi no. This nkubulya reality. Bina Baby kyali wange nnyo nga gye nkomeza. Mwagala nnyo because she's my inspiration. She's the reason why Jacob Libon Jacob gwolaba mutuuzi yajja yakola buli kimu Jacob nve ku mpewo bangobe ku radio nga tonyumira ku radio nga sinyumira ku radio yagala okulaba nga byonna bikoze nga tebitambula agenze babbosi banzeko nga bigaanyi. Nsabalo nange yatugambako Senalo Nkuluzi mutuli basiiwo kusabeera ku TV osegeera naye munnange kati kwankubula kimwagala ya inspiringa yagala nti nkulwanyisizza ove ku radio ebigaanyi kati jantuula nkankuyigiriza radio engeri gye boogeramu ku radio ng'era eddoboozi ettono ye yakutuuza walina akalaboozi eddoboozi yange ettanula kibali ate lisaakala mangu ate nga nkosa nnyo enjaga nga ngenda ku mpewo ngokuba omuti ayyo nali bad nasuka kale lisoolera okuba omuti nga terivaayo bweriti nga likendera bweriti nga n'ekigambo ogamba 90.4 Dembe FM nga kizitowa naye nga nkuba omuti wali ate ebiseera ebyo twalina programu ng'especialingibwa Nile Special nga osobola okuteekamu n'eccupa wali nga kukiriza okuteekamu eccupa and presenter olina okulivinga kyolanga olanga musawo muganda emidia ino kuba Bina Baby yantuuza mu nga nkolako nga pako inavaamu ebyaddala nkubulya bino omanye sigeya muntu yali akugoba yagaa kati kankusomese nkugezako okugobanga begaani bakama bali bakwagala bakama bange omanyi waliwo ekintu kyolwana nakyo nga kina fever oyinza olwana nange naye nga sinzaaliwo waliwo entisa Jacob oyo mubi Jacob mubi ningasira wa Jacob eddoboozi esi ddungi nga tumulira bulungi naye nga eddoboozi nga ffe tuwulya eddoboozi eddungi okitegera nentukako ekiseera nga nange bambi Bina Baby ninza alina omuyamba okudda ate mu bantu yali ava mu Amerika ena nga Jacob nyamba nkoze ntya okudda mu bantu okitegera I love her not because yantochalinga era sipino sibyogera nti ndi biased gyali but I'm giving an example to you gwe yena gyoli eyo waliwo omuntu agamba nti tosobola gwe nyiikira oproving omuntu oyo omuyeka nti nosobola buli kimu kisobola yes omuntu omulala yali famire yange mama ntata yange bonna baali balowooza ndibeera feeri ya mbulamu why nali muyaaye wali otandika dda omuti nga bakumanyi blood waifananya njatera okupostinga nga ndi ku ggaali n'akatabo kazaala naye nakamala okukuba eggaali eyo mu matatu gano enamba yo kati nze muntu azanya enamba yo n'emmotoka eno bagikuba ne bagitwala namba yo okyagizanya nagulako emmotoka tugenda ekasubi eyo ku bayitawo bati yita enamba yo ne bakuba omupiira ne bakuba omupiira ogwokubiri ne bakuba omupiira ogwokusatu ne bakuba omupiira ogwokuna ne badda ku board
nakuba engine emotoka negenda zaala nze omu ku bantu okyali wano bamukubako Mark X nga zakajja zino ez'ekigalo push to start nansanga ewaka ngajja kubugoe kanzize engulu nemugamba nina miliyoni ezo abasajja bakubye emotoka yange nemugamba nfuniramuwa tugenda onyambe nanti nanvuga netugenda twabasanga bali mwagaaga gyemikono yalina miliyoni 4 gyemikono emeka 5 gyemikono 8 nemugamba onywedde nemugamba nzizanya kakadde agwa kakadde jangu gyemikono egyo ena nentekayo nempita ke nebankuba 1-2 kumutima ogule batu wanga sina kyemfira yafiirwa yakwitidde nenzizaayo nempita master nebankuba mu kyamunaana eyo nsigeze emikono egyo nemugamba nedda kati olo ini nentekayo 2 omutima negumukuba eri nempita 4 yajja ku mutwe nanti nenkakwata kyaki nkuba 2 oba tolina 2 sikuba kati yagikuba ate nga ye amanyi ndi fala naga tuzizanye 2 mpeza milioni 10 nezo 12 nga kati zanya 5 museduzi nzanya 5 watu ina 5 tojja muawemu nakube emotoka ine njinunula muawemu nitubanga tulina milioni 10 nimugamba 5 gange emotoka iyo nange nimugamba kati zona zitwale twatesiza nga tukolaki nga tujja ngamba tulya kido wakati nogamba ye wandise nga kafulu omukyanzi w'empiki nina bivaako byonna ebyo nalinzanya nzovanga mu domitry nazanyanga ninkuba kesi yonna ebintu y'abaana nga tali kyesitazanya kati kibanga oli musingo gwa Grace okukuba nayingira mu Kampala kasino nga n'emyaka 17 17 years era omuntu yasooka okumpa ssente yali mugagga omusajja mugamba yampa omutwalo gumu gwa $1 nengenda mu Kampala kasino omu nebazikuba nakitegeera nti jakuba nazanye zaala nga ntandise okunonekera dino ddala zana ntandise okuntwala ati lumu nayina omuzigenzi zimu omumanyi Zimwe construction yafa yagenda nakuba billions kyabirawo yali lagadi yakuba millions 8 nemupolota nampayo emitwalo 10 n'agenda mukumpa emitwalo 10 nenkwatako emitwalo egyo 5 nengenda ku loleti akaketolola bakusasula emirundi 3 mu egyo nenziteekayo enamba nejja nenzirekawo enamba nejja nenzirekawo enamba nejja nenzirekawo nebankuba nenzigaza 5 nenzira ewaka kati nlungi yina kati bukimu kyonna kati bazadde bange bali bamanyi nti ngenda kubeera omuntu atalina makulu naye beewuunya nnyo ovaamu otya omuntu okufuuka kyoli kati kuzuula Katonda. Jacob okkiriza nnyo mu Katonda. I believe in God. Njagala nnyo Katonda era nzikiriza nnyo mu Katonda. Njago givuddeko ovudde ku zaala ebintu ebitaviikako mangu nazaala olwana otya n'ogamba nti kati olunaku olwa kati nkakuseseemu ekintu kimu mu Uganda muno nze yalina likodi nani kubyeko betting company emu nembaninga obulamu bwange buno obutaddamu kuzannyayo kusiba wolokedde ku makino kuwako betting company milioni 4 omupiira olwesibyeyo meka kati ate omuntu omulaga tumutemanyi w'obulabe kamukubulye mukama oyo wabulabe watabbu oyo mbusirise bwaliko n'omulala gotamanyi yaya republic lagadi wabulabe mukano namba yeyo science nzala lagadi wabulabe ne King Michael talina mukisa bamukuba n'omuntu omunagwe mmanyi wettabbu naye kamuleke sijja mwogero oyo so ye life eyo gyenkuliddemu
bwe mba njogedde ekintu sikyogera nti oba ntidde nnyo nti oli mu kutya nga gye nvudde empita mu miyaga egy'enjawulo okutuuka wano wendi so teriyo muyaga gwe nsobola kugenda makya kutya bakyali bange abamu bwetwabeera nga bayina nani ga street kid bakyali bange bangi bambi abaafa bali babba biseera ebyo nga babba ATM machine nga bajja ne bomu bagikuba oluusi nga batega motoka yesene bagikuba bakyali bange baafa nga bafa balaba wendi nti oyasiseemu wego batira kasubi nga ina liyirizi nagaba naye munzije muyirizi eno nja bwe mujjamu wano obulumi bwe nnina nja kufa bamala gye mujjamu n'alyoka afa abaana era bagenda bamaze okuteeka bakyaliddeko ku bajjajja nti kati nsimbudde so muganda wange bino byenkugamba bya ddala kyetugendamu kino olina okwesiba bbiri olina okubeera ng'oli thinking twice si butiitiizi but kwebeereramu kyekisingiradde okubeera ekikulu tutunulira olunaku lw'omwezi nga 4 ogwa February bwe bakulonda oli yagambye nti olaba ono akabidde wano amaziga nga tebanaba kulonda ye ku lunaku luli kigenda kuba kitya Jacobo saayogedde nti because of me because of kyenalabyeko nti abaana betukumisa akalulu nga ffe abakulembeze tubasasula emitwalo 2 nina okubeera n'abaana 175 abagenda okuuma akalulu kankubalire abaana 175 tayimuza emitwalo 2 miliyoni 3 kitundu balina okulya olwo lunaku kale bala buli mwana mubalire ekyemisana kya mutwalo 75 ze mutwalo 75 zigatte kuziriza emmeka zibadde 3 kitundu gatako emitwalo 75 okimanyi mu lunaku lumu tutekamu ssente eziwera miliyoni 10 mu kalulu nga zigula bodaboda ekuleetera omutwalo gumu abantu bala bakaaba eyo because bakaaba bulumi kyekikaabya abantu bakaaba because nalaba ekyali wange najja nasifu wawakiso namulabye kyemanero sifayo ennaku nennuma najja anoonyeza akalulu buli wamu teriyo kyeyamana wa LC5 anoonyeza akalulu nga najja nebyabadde byabadde wabirabye kati eyo moment najja olunaku olumu lwamulondedde yakozesezza miliyoni 9 kubanga atwala wakiso is big ate ye najja gundi yabadde emitwalo 4 buli akuuma President Museveni 10 umakalulu ono muntu sekinoomu kati gwetebereza atwala wakiso mulimu ebitundu bimeka ayinamu bunamwaya simayina ayinamu biki ayinamu biki paka eri entebe ogende simanyi nansa neeyo wakiso ndoza distance esinga bunene mu Uganda not so yeah kati gwetebereza moment kijalimu kati state kijalimu yagudde wansi ne bamuyiza n'empale yazze ku 0 kati ng'omuziro olina okuyimuka kituka tutambule yadde embeera emalamu amaanyi yes Geoffrey Lutaaya yalabye omuntu gwe baakula naye gwe yawa essuubi nga ze mutali senta n'omuntu yatuta obuwanguzi bwe aluna mubiru kati gwe sooberinga famire ya Geoffrey Lutaaya n'aluna mubiru emutunuulira etya aluna mubiru oyo golaba aluna mubiru musajja muzibu nnyo nze alina ekintu kyeyankola kyesajja kwerabira mu bulamu bwange nina omuntu gwe nali njagala obulamu bwange wonna edda nga ndi fala nga sinakutegera laavu kyeki ate nga kyali oyo kyali waluna mubiru amwagala
era tukalina mulunga mbiru wankola ekinwe kale lindako ali muslimu kali ali makulu muslimu kajja mu aluna ayagala obusiraamu alenga kyali wange beta senfu makimu musiraamu ayagalira musiraamu ai ali makulu muslimu musiraamu gana musiraamu tombulira ebyo kati ekiwala kye walina bakitwala embozi gireke kubanga eri personal nnyo ate erimu abantu abalala bayingira obufumbo ejjo kati nkulaga aluna yani ne kateberezaamu tijofre utaya kati awulira ate ku aluna mbiru family abaana ba aluna mbiru kala abaana ba jofre utabaga kutwala batya abaana ba aluna mbiru bakulidde nga baliwe bati musajja ayinza okubanga yali tamanyi bikivudde mu kalulu naye kamperekerako omuntu wange gwempagira kubanga for your information nti oyo musajja alina kasola contributing ebitundu nga nkaaga oba nga 7 ku bugagga bwa Aruna kituufu kwa mukwano gwennyo ate alina okujja waawo kwekyandemu okitegeera kasola tasobola kulaba Aruna mbiru ng'ayagayaga milioni 10 oba 2 n'atazimuwa okitegeera kakati tamanyi si politician nti no munnange ya gundi amugala tugenda omperekereko nakwate kumule bagenda bali aba kubanga mukwano gwe wali wali emmere n'atula mu tali center ne balangiriramu oli najja ku media n'agamba Aruna mbiru namulebe ng'ajja ne kasolo kati gwe nsi Aruna wange gwe nsi osubira nti osubira ku bintu ebizze byapeninga okuvira ku toka kwa balabala omugenzi toka kwa balabala mulwana kati ne bino gwe public osubira nti era bayitya Aruna mbiru ninga musajja mulungi aliriyo oba kyaliwe bwavudde kuwerekera nga gyagenda tamanyi kyegenda kubeerayo muzanyi kyogenda okuzanywa nga tagumanyi yawerekera kyaliwe eyangudde akalulu yabangi nawangudde dda tugende bana tugenda mperekera abo aswi naye nga wagala okutuuka wali oli ayina birala nayina birala oli yayitawo nakwata kutana tufudde ensi kati okujjawo ekyo Aruna mbiru alina okukola ennyo ate kitasoboka noluli nti ati yali badde asiga sana akulira ku interview gye yakoze naye bamublaminga ku interview gye yakoze yayogedde mbu bagamba nti yandibadde asirika kusinziira ku bigambo ebyayogedde ate mu interview tetuganya yandibadde asirika but nze ku Aruna gwe mmanyi olaba abasajja abo bonna njaganya abasajja babiri mwaba basajja Misa Kisemakula ayogera ekigambo nakwesimaga Jacob Don tokikola sikikola n'Aruna mbiru ababiri mbawe ekitiibwa manyi lwaki Misa Kisemakula yanyimbiddeko siguma 2 ku bwereere gwe ngosolozeza nga appreciatinga kyenkola because amanyi ba president balina sente nenteeka ku big zone najja n'ayimalaga Jacob bwofuna sente genda ogula akataka ekinanga tero kingamba okitegeera bwofuna sente genda okole business that is Misa Kisemakula nti Misa Kisemakula ajja kulaba akwagaliza okuvaako wano ddeko wali ekyali ku president wa Nigiina ekitali ku n'omuntu akyalina Bebe Kuulu wadde si kyali wange nti Bebe Kuulu sokubeera naye naga munange ensiko gye tuyingira mulimu empologoma naye tugitta twalako enjala ennyama esigadde yange n'ogenda ku mpologoma nojjako enjala zo yenaatwala ennyama naye waliwo oli tasobola kugamba nti munange ensiko egyo ogendamu mulimu ekintu akutwala butwazi wamala okugaggawala wamala okufunayo nga mubadde mwenna tasobola kuwaako nesente zikukyusa bulamu kwatayo 10 waliwo nawulira agamba nti bamwe emitwalo 3 agigabana ne banne nga bali bafuna biliyoni 3 nga munamawulire gaba agasatu mugagabana mwogere wakyo mwogere Daginaisi yagambye nti Kenzo yamwe emitwalo 3 nga yakamala ofuna biliyoni bazaali 5 nagamba muzigabane nadde mulaba nga aline makona ku interview nagamba musajja ampe emitwalo 3 kyenkugamba nti mulimu abaana nze abampalana nga bamu bakibiina kinali mbaddemu nembabuuza kale nze mubi naye ate oyo
atuuka ku source abakoleddeyo ki kitegeera kati wodda n'ogamba omuntu temulimu omuntu yafuna sente wezi nze nekyogera jacob ali biased naye kugamba mulimu abantu mu industry nga bo balina omutima omugabi omulungi alunambiru Mr. Kisemakula be bamu ku bantu abatali baluvu ngamba nti alunambiru bambi yakuddemu atapala musajja atali we nga tamubaze nga tamumanyi because jali we yamugamba tugenda jango mperekereko mpangudde akalu n'obeera ggwe nuge ebyabaddeyo byonna nabirabye obulumi wabulabye Geoffrey mututaya tabeera nko mu moment bwetu nizo omusajja gwe nadde respect omuna kayemba solo wamuwulireko nga yina kyanyogera era ne mu interview yagamba wayi Wolan kubanga amanyi kiri kyayogedde nti wano wetugenda gye tugenda mu maaso eyo yabakatwala akalulu Wolan waliwo olina okugamba nti Wolan jago nyatutunulira akalulu ka Lord Mayor okuva olwokuna nga tumaze okulonda akalulu katuuse olunaku olweggulu kade kagenda namusawa namunana nga tekanaba kuguka abasajja kino ekintu tebakiplaninga kati bakiplaninga dda Kampala tugigabana naye ekifo ekyo tojja kukwatako kikya Lord Mayor tukireke ensonga kyaluddewo bbanga lyonna lyonna Lord Mayor kabeere wa Nuupu oba lwaki wa Nuupu Lukwago abadde wa DP najja mu gundi biki nga opposition naye nga Lukwago kitiibwa nti ye Lord Mayor wa Kampala naye nga si akola kitegeera okuleka bali mwezi okubeera meya w'e Kampala bintu bibiri olina okusobola okutunuulira kulaga bubi bwa Nuupu nti tosobola kukola n'okulaga Nuupu nti terina buyinza mu Kampala. That is the reality. Okitegeera n'ebyo byonna byewalabye mu kalulu ka MP ku baani byonna biri on point. Wano ono aveewo oli adde oli akalu kano yabadde selection nga bantu bagamba it is olaba bango n'obulwa emitwalo 3 bagamba nti toli selected kubeera awo muganda wange dictator omumanyi omuntu nga dictator nakyemali takutta wenna akutta mpola mpola sure but sure mbiwavu Begua mutita kutema nopo ina baka kameka mu parliament esawa zino esawa zino yawaziza baka nga 38 luli ya ina 5 mu mukaga independent basinga abantu bungi nabonye katera siti mateka erido bibaga ko ndali ndio ekibiri sinza abantu abangi wa independent batekiba kibina still kyakulaze nti nno ekintu kyava dda nga bakipulani nga bagala kutestinga Uganda bana Uganda basobola kukola ki bana Uganda bamanyi bamanyi naye kati abantu abo obulabe ennyo be baana b'2,000 tebalowooza made the Gen Z kyovula nti President Museveni yafubye nnyo bayingira mu mutwe alabe kiki balowooza kwe kubayitira bakasuku n'atulako nabo mu myaka gyonna tabadde na nonsense oyo because amabanyi bebaira ku simu eno tubadde ne online rally n'okuba b'emitima olina okubeera ki nawe olina obafaanaganamu katini walayo muwala we Natasha ng'ageza ku connectinga that age bracket ku president nga n'essimu ngedda president omukwasa essimu oli close naye bwoti like nga tekyabanga kyamakulu okitegeera so muwala wa bino byonna babiseetinga dda
Yes, kibadde kibabuuzaabuuza nga tebategeera what is protest vote. Kiki kirimu ki bagenda kukola ki? Naye mwe bananyini protest vote mumanyi kyetegeeza kikisookera tukimanyi kyetegeeza ki sijja kyogera tumanyi kyetegeeza naye just naye nga abantu mukisizzeemu bwe bakitegedde bo abantu buli muntu alina buli muwagizi alina engeri gy'amanyimu protest vote ye. Jjukira nti tubafunye okusomesebwa kumala Abannayuganda about their rights. Lwaki njogedde wetu otuuka ku polling station mwana agamba bitali mu register akkizibwa kulonda, ng'agambe tali mu register akkizibwa kulonda gogo batwala oli n'alonda. Kyo kitegeeza ki? Nti akulora kuwedde omwana najja n'agamba njagadde era foomu z'omuntu gwenkumidde akalulu alondesa nagasiziina bw'okayana zwi nga bakolyawo nga Gaza olemezaamu nkwadde kasitode kamatatu oyita 7 ng'omuntu yagitadde mu kyamukaaga agenda yagikutte manyi nsobola okukwata tugeze ng'oyita master nsobola ogiteeka mu kyabiri nga ngikwatidde mu kyabiri ninga tumanyi nti gikwatidde mu kyabiri okimanyi otya ku experience nenjiteeka mu kyabiri nga ngikwatidde mu kyabiri ninga tumanyi nti eri mu kyabiri nentuuka mu kyabiri ngamba owedde naye kyali wange atera okunsoma bamuyita Kazaayi wa Boden Ezana. Kazaayi oyo tumanyi okweggalira netuzanya zaala tumanyi okweggalira netuzanya zaala wa namba yo kinamuteekako negundi nga nzanya amatatu namuteekako oyo mukayite tweggala netwekuba nobivaamu katumanyi okweggala netwekuba netweta boodi yadu netwekuba paka budde ku makya netweta enama netwekuba paka budde ku makya naye namugamba Kazaayi niwolikola otya tosobola kundya mu zaala era lwana nnyo talindyamu tasobola kundya tansobola naye yagana okukkiriza because andaba ndi gento kati tamanyi history yange zaala bakuyadala n'ennyumba ngero ne bagitwala nyumba nabo nno omusajja byoliko nyumba bizimbe musajja agenda kumakya nagamba tutuzanye kidini eri munda ogitunda mmeka n'omusawo ali agijjamu mu Uganda bwekimu kyekiri bwokyale ku nyumba abasajja bakola zaala va ku bintu gwe nze omuntu atanayita atenda nyina okufumba muli mu Uganda mulimu ekifo nga bagirako mbeerera nga oba yakakola ku mukazi ow'embeerera nga bamugjawo osasula sente z'omutolo gwa dola n'otuula ebeera nga olaba entale z'edda balwana ngeri mwe mwetoledde ebeera nga theatre ez'abazungu mwetolede nga bo bali wali bateeka wali obuliri mwe ne mwetolayo emuti wali ne boosa empiki naye abookya empiki babafuuwa 10 omwana ogakubya mwana sitayire enyumidde abagagga bafuuwa biri mu Uganda muno tumanyi nti biri mu Uganda waliwo omuwala gwe nafuna omusajja yaŋŋamba kyali wange naye namu ku ssente yaŋŋamba nfunireyo omuwala nga amanyi ebintu biri ekiwala kikyagadde njagala kwesanyusaamu kale munnaye omuwala we yajja yaŋŋamba omusajja teyandidde yaŋŋamba emumbeeraawo zine buzinyuma zinanga ndi bwerere naye ate muli ate waliyo omuzimu ogugaba obugagga ogukola ekyo ogwagala ekyo kyova olaba nti ensangi zino ensangi zino abaana bawala babajjeemu emikisa gyabwe gyonna nga bakozesa sex olina afuna omusajja naye baka ku mukazi ye nga atuna butunuzi bwati guli omuzimu gwe gwagala ekyo oba ng'alina okufuna omukazi ng'amwebakako omulundi gumu taddamu mwebakako guli omuzimu gwagagala ekyo oba nga buli nnaku alina okuguwa omukazi sexually
oba nga talina kufuna lubuto omukazi nga wafuna olubuto lwonna alina okumakinga sure nti omwana avaamu ate ng'ekyana ekyo oba kijjamu ye kenyina yasooka okulya ku musaayi gwakyo naloka kikusula mu makkati g'ennyanja ebyo nena abaana bajenzi tebabimanyi nti sex kwe kusadde akato kukyasinza okwebulabe ennaku zino osobola okusanga ku tiktok ngaomukazi mulungi nnyo alina buli kimu naye nga alina emmandu emulimu n'omwebakako emmandu eyo nekukwata nga buli kimu kyokola kiddira ku oli yajja omuteekamu emmandwa obadde okimanyi it's a chain egaggawaza omuntu omu yasiga emmandu eyo mu muntu oyo omuwala tebamulidde jasinga ayagala mulako obulabi nga bwerere bwe nakiko omuzimu guli awo yes kati mubye mutamanyi yampudde nembeera omugaga nangamba kiwedde genda osi nankwatirako nakwata ku matama awo kati nagamba genda ninga oli yamugambe genda omukwate ku matama ogenda okole wooti ebisigadde mileke bino ogenda ngaoli musanyufu nkumi ogenze n'ebisiraani ng'ogenze n'ekintu ekigenda okukeera ku makya okubonyaabonya famire yo baawo bikoze ekintu ekyo basokiwa omusajja mu mateeka omusajja si kiipa kikuddiremu bw'oba ogenze mu byaba katonda omutono omusajja si mukuumi omusajja mulirizinzi alirizinga naye omusajja asobola okugjayo ekikuuno nekimubeerako ku ntumbe ze nekikwata n'abaana buli mwana gwazadde nga alina kukolera famire eri ey'ekikuuno ekyo basente zetuyita munga naye nga tumanyi nti taata yabalekera ekikuuno ekitwala obugagga awantu awalala ng'emikisa gyesi ne mugifuna naye nga buli kimu kiyitawo buyisi mwana famire yo yali mugagga famire yo yali ngagga taata we yafa teyababuulira munnange twateekateeka bwe tuti obugagga bwaffe buli abcd mu bukuume we buti kyoza famire z'abasajja abazungu bakuuma obugagga bwabwe nga bannyonnyodde abaana nti obugagga buva wano tulina obukuuma butambule wano buli bbanga bano bowulya bamukwano bowulya zo famire zirudde nga zirina ssente obugagga bwansikira nno mukwano yafa n'okufa ba Agakani waliwo ensonga ki obugagga we buli obwo butambula waliwo ensonga ki bwansikira no bw'oyingira in between okuva kwa Agakani oba kwaniye nenna ow'ensikirano ojja kukwata ku ttama oganira na kambe omwavu you understand n'obukulembeze kati bwatuuse awo mulimu omukulembeze asobola okukeera ku makya okubeera ku bukulembeze nga taliko ku bw'amaanyi ga Katonda ng'aliko ku bukulembeze ku maanyi ga Sitaani. Kubanga omuntu ayogera Sitaani kuba tasobola kitegeera ng'omuntu. Okimanyi essaawa zino osookera ku makya ng'oli ku TikTok olwo ng'omanyi essaawa z'omuntu awemulabe watandikira. Gundi atandise n'okwata n'olaba vidiyo ye okuva watandika okuva wabadde paka wamalira ninga ekintu kiganda gino omulabe laba omuntu oyo laba omuntu oyo mulabe no subscribinga ekyo nakyo waliwo omwoyo oguli awo gwetasobola kutegeera. So mu myaka gy'abajenzi gino bintu bingi bijja okwapeninga nga tebamanyi batulina obbasabira bana abatulaba nnaku olwaleero tubadde ne chairman era bwe twogera ku bukulembeze nga bwagambye nti ye ebiri mu bunamwaya muno security n'ebigwa mu kkowe yabavunaanyizibwako naye tomwesigulirako kuba naye waliwo ebibeerawo nga tamanyi sikubeera muno nti kasa tulina Jacob ya security nzikambere gumite nja mukubira essimu nanti nze ekintwala kijja kimponinze negwe ekikutwala tekikuwooninga kikutwala butwazi wekintwala ensi ewulira
gwe kikutwala ensi tewulira ebintu bibiri byanjawulo ekintu wekintwala ensi ewulira ajja kuba wamututte naye gwe ensi tekola ki tewulira kantu akono kakulu bwubanga okola byonna byokola ensi newulira obugera kufuuka collateral damage kale tugeze katonda akuyambe ovuddeyo osobola okuddamu n'okolera famire yo mata ekisinga kuluma musajja kanga adde yeesobola nga n'omukazi ayina natuka ekisenga takyasobola kukuba saluti kiruma kale kiruma musajja kufuna bulema bwa bukulu ne bamutwalako omukazi gwayagala te kiruma musajja kubanga alina ku ssente n'ayavuwala kati byonna byegendereze ng'omusajja atuna kukola kintu kyonna kisokka birowoozeemukko ogaye kati singa nkera ku makya nenfuna accident ani ayinza okumbeererawo oba talina weebereremu kabakuyita omutiitiizi naye ngaokoze ki weebereddemu that is it. Omutiitiizi awangaala nnyo alaba bingi bino ayise bamujja ku lawundi esooka jangu obeere president nga tabiri nesubi tali alibeera president nafuuka president akabonero manvuuli ku lunaku nga nnya wonna awasigadde mu kabonero manvuuli abantu ebunamwaya chairman okuviira ddala mirembe awali akavuyo yewa mirembe wabinja eri mutumbe mirembe wabinja kanaala kisigula ewali akavuyo kakyati wali awo SFC mbo by the end of the day tetwajja mu bitubu kutya tujja kubeera mu kalulu tukaveemu tusigaze obulamu mwasalawo okulumba nalo nga mwesize mukama katonda yes boss we there we did wali onoonyeza ki kunoonya gwe waliwo nekintu kyonkoze naye njaga kujja nze kakyeri ngunoonyako ki waliwo omwana nakava mu kampeyini eno ebunamwaya yanvumanga ku whatsapp ngankererako yansanga ne mu ddiiro lye ntudde nemugamba mbi tajja kuba nvumira ki omanye omuntu okulaba waati nakankana nga takusuubira naye nga mukazi wakumanyi akuwuliza ku rediyo nemubuuza maama bba wanvumira ki mubukakkamu n'obuyitirivu namukola ki wali ondabyeko nedda kikulabanga wali ogeddeko nange nedda kati onvumira ki taddangamu kuvuma naye njagala oyingire mu nyumba yo nyingire wamu naawe ngambe divorce ekikulu mpayiriza nnyo sina nebamukola divorce buzibu ki bwe nina nawe ina gyoba ofuutuka eyo just gamba nti obaani ondaba nze tolina kyonnoonyaako nze muntu atagenda mu loogi sigenda mu loogi anti lisi loogi nze muntu nemba ntugambe nti nsuze awantu mbeera bwogwo kati kankubira divorce okimanyi nafunako emundu ng'ogenda kunkuba naye olunaku wenasanga alien skin emakinde nansalako wati nanetolola olunaku nagizaayo ninga sisobola mundu nengenda kuddamu ngifune alien skin yansalako makindi awo ng'obwongo bwange bwonna buli nkintu kasita nkolako ekintu nenfuna amaanyi agatuuka ku mutto gw'entebe yange wansi bwagenda okukoma okukola efujjo ku nze twayogera nga bantu betolodde akutte batuuni netwogera bagumiti netwogera nemana tufuuka bakyali naye nga mmanyi nti kakola mistake nandekamu nenfunaku gaapu nenyingira ku ngakubyeko obukubi waati bajja okutegeera nti ensi mulimu abantu abekyawa naye bakuba batambula bajja okutegeera nti mulimu abantu abakweka ebyeyita byabwe nengamba nange ekintu kyamwe kikyo sikisobola sikisobola era nze munewunyanya omuntu alina emundu wano wansobola laba opposite waliwo home waliwo owa SFC erina omwana gwakwana awo nakwata abaana bonna nabateeka kini yawulize home eyamba abaana mba ndi muno ngenda okuwulira basonyiwe nenfulumire nga kyekirimu
nsanga omusirikale mugamba owai buzibu ki obuli wano nambuza obuuza ngaani ngamba ng'ate onzizeemu bubi nemugamba wanti mu mateeka wano ossa atwala ekitundu kino amanye mundu weeri wano nze ndi ku state operation mugamba state operation ng'oli bwomu kiro saawa 4 erusi eriwo etwala ekitundu kati ntogenda kuvaawo siina mundu nemugamba nze ssentebe wa Earth 3 atwala division eno bano bantu bange ate nze akulira security okuvaawo nga osi w'ekitundu kinazze bw'atajja tojja kuvaawo n'oleeta otya pozi nkuba onzite ni tojja kuvaawo kibaita gumite natuuside eseera ngamba gumite kedde ebbali tugende mu reality lwaki tetuva wano kati ng'olwonoonya nze kaki omuntu bali batambula ezonjagazaali nze waliwo yaŋambako waliwo abamuteekako osimanyi mbu bannondoole sima ebintu byekisiru bayali ani bamanyi beeyo ensonga zaffe ziri ezedde ezeezi ziro era olaba asukka olwo ojja kuwangaala kati ngeyebuuza siina kyenatwala andi kati abayo ekikulu byonna byokola nabikolako era mbimanyi kankuwa example bwokiranga kumanya nofuna mukazi w'oku internet nkuwa example teri about labungu manya ebintu bibiri laavu weggwawo agenda kukusomera ensi yonna ekitegeere nzibansomera agenda kukubira amasimu buli nnaku video call za kufuuka video call sexty tape simanyi empere zaako nga ofaana okitegeera naye otabeera ne principles naddala abavuka bangi nnyo bakoze ensobi oli akenda kulaba muntu agenda wabweru tayimba takola kini nga agenda wabweru niwe waliwo omuntu amuteekamu ssente ngali muzina festival okona kula musajja banaye alinnya nnyonyo agenze Canada agenze wa ngakikola ate kuba agenda muzina festival nabeera muzina festival aveno natuuka ebungereza nga Southampton bamumanyi kati ogenda genda US bagita bata Boston aya wotukirawo nti gwe gundi bwe muntu ate adda ku drawing board kati wanava oli ajja kudde oli ajja kuva olijange yabinyumiza jimukasenge kati omukwano gwa internet naddala kuli jimu yammwe gujiddemu ebuzibu nti gwakwemulisa bwemulisa si gwalaava yaddala era katonda wakuwanga omukazi woku internet ng'ategeera weesunangako nga tagenda kutambuza mu mikwano gyo nga tagenda kulangirira byakukoledde omukazi wa internet alangira omukazi wa internet alangira nze bansomako akatabo nakutambuza mu mikwano gyo gyonna nga tokyalina kitiibwa nze bansomako akatabo Jacob bansomako akatabo yali ani waliwo mulina ku internet nze natuuka buli wamu nga baŋŋamba waliwo omukazi bwati yakola nebimu byogera ti tabimpanga nako nsi ki yali wansi ki ali eyo Bungereza abo abatabbu gwe Jacob netugamba kyaliba gwe mwenyini waŋŋambako de kati ompayiriza kati kankuwayiriza manyi gwe badde ompayiriza kati kumpayiriza nedda wamakamanyira wali nagamba ki owaayi anadda omanye eno yange sina kyezjamu yadde binkuba omanyi nze wankwasa ennaku kati kankubulya amazima sikulinako buzibu nzoli kyali wange owa distance tetulinnya okuclosed bwe tuti abantu bagenda kwebuuza interview ogijjeewa wenakulawo endi maano nendabira dda nti bagenda kukola omanyi okubuilding erinnya si kyangu okuyita divorce si kyangu nekisobola okuggwera mu ddakiika egyo ng'oitafuddeyo sente meka z'otadde mu budde ekizibu ozimbidde erinnya ye naakikola nga kamulabise
ne wabwera okulabisa okwo kuliko abantu abadulya ku divorce oyo mwana tebali muntu amumanyi naye alya ku ggwe emabega w'omwana oyo waliyo ba editor emabega w'omwana oyo waliyo ba okiga abantu bangi nnyo abalya ku muntu omu gwe balaba mu kamera divorce nze naye ntaasa butaasa era nga nkubulya nga mukulu wo era wankubira bye nagamba byali bibi era byebyo kubanze oza wagenda obiŋŋamba nga waliwo abantu nga mukaaga nga baŋŋamba ekintu bye ne mugamba bannaye oli naŋŋamba bapulaninga kimu bamawulire ne mugamba nze sirina kyesimanyi ogenda kukuba kimumawulire ninaki ekikujjako erinnya lyange lyokka lina okutaasa n'ebisigadde jangu nga ndi Jacobo nti olina akakomo kange kano wakampa nenkatwala nga mwetuna bwete emabbalibbali ate mu reality ekintu kyonna kyokoledde mu laavu n'omuntu mu mukwano tebawola towolanga omuntu gw'oyagala kabe bbaawo kabe mukazi wo omuwa buwi mu mukwano wogula ekintu n'okigulira omuntu tokimubanjanga nga laavu eweddewo nti bannange byaffe byaweddewo nzirize ebyange oba mukopi oba mukazi mukopi oba musajja mukopi mu mukwano tebatambuza bintu byamu mu kisenge tamalaabo ebyokutamala biveeko nti ankola kino bweba kikulemera omuntu amanyi obwererebo tokigamba nga omuntu kabe maamawo kabe sengaawo olina kimala na muntu oyo gwoyagala kati abakazi boku internet tebakimanyi ekyo naddala abeewa bweru eyo tamanyi to divorce jukira awa za njawulo gwoyagala okwebaka ate yabaki ayagala laavu aba alina okukuba essimu gerako mu kisenge kino tulabeane alimu baŋŋambye olina omuntu gwosuuza baŋŋambye abcd oyo omuwala akolaawo baŋŋambye nti akulya abavuka nga natandika manyi batuvuma notuvuma obuvuka bwe Uganda bwekyaddondo awo kati njukira nze ninamu entondo alina nkumanyi kale twagala mumanya nagamba lumu neŋŋamba bwe kiba nga kiriwo ekiti nkivuddemu nze nkivuddemu si yakubeera nti bannange nze nina entondo Jacobo bayina bwe abakazi abo balaba baganya okubeera abasajja mu bulamu gwobeera ofuse omukazi ate nakyo sensi omusajja katonda yamutonda nga musajja noba olina sente zenkanawa omusajja alina kubeera musajja ne kwini wa Bungereza bamukera ku makina bateekako wali n'azaala abaana omusajja tasobola kukola kikuzaala kati abakazi bwabwe baganya okwetikka mu tuluba nti tufunye omusajja celebrity bwe buzibu abasinga obungi bayimbi basanga musajja atulabadaba yagenda eyo nagwa mikono gy'omukazi ng'amanyi mukazi mutuufu agenda omutuuse ng'amutadde mu busibe yamwinako empapula yamwinako sewe yekyanga amudipootinga nze omuwala yangambako nti bwetuuka mukama n'anyamba n'ojja wano passport gyensooka okwokya ate kisoboka nalaka kuteka mu busibe n'okitegeera neŋŋamba nze mutabani wa Dennis mutabani w'amatovu nasooka kuteka mu busibe n'otegeera kiki kyekitegeeza okubeera mu busibe bwalaavu nannangira naŋŋamba olina entondo olina ki entondo zino zimponyi kiri kyogambye omutiitiizi awangaala kingi entondo zino ndaba nze Jacob zinyambye bingi nnyo katayagala ani simanyi kuba era gemu ebeera bweti etambulira bweti bwava ku gwe agenda ku TV endala oba ku leedi endala bwava ku leedi endala agendako mubayimbi bakomedian ate oba olio nga bivaako era nga oli enamba ezinegamba yadde nze wandeekawo nafuna omulwadde nenyupa nga nze nzina biva nakudda I moved on, I have my family neyagala kontenti wange mwekolera bwe mbesifunye 10 mati sifunye era omulenzi wetwate tufunye 10 enganda era tetulina tetuzifunye naye bw'olibeera ng'ogamba nti waliwo omukazi oba ali ebweru akuteekamu ssente ojja bbula emirembe ojja funa ojja bbula wooli ekyemisana ojja bbula neweebaka nze nzibanza okutako saa 8 ez'ekiro okoleki mulisa wansi w'ekitanda manyi njogera nnyo ebitono tubalowooza nnimba nze banza okusako ku 8 ogw'ekiro bw'obadde oyogera nange mpidde ebyenyeenya kibadde kiki ekyo genda mu nnimba genda mbinaabiro bw'olina ebisenge 3 byonna bigende bitambule lwaki tokwata simu yange kubira saa mukaka tozikwata kikwati ng'ogiyimiriza buli kibusimbalala nga nkola paka wansi ku bigere nze awo nagaba siridda waawo ngamba bannange era nakula ne ngamba igwe
Mumaze mulima watu benti bempa kitiibwa mpala alinkuuza ekitiibwa ngamba salute alinkuuza kuwa ekitiibwa. Mulima watu bempa ekitiibwa. Nganze musawo tinta muwe ekitiibwa. Bachali ngamba manyi bawe ekitiibwa. Divorce nkuwe ekitiibwa. Lwaki? Nze sisobola stress. Njagala nnyo emirimu gy'okuba nsanga waka. Omuntu wamalako emirembe basobola kukwatagana naye. Ekisookedda obufumbo bw'okumutimbagano bwali buneka saagala. Ekisookedda nsagala kwogera ku ssimu. Kyekirwadde kyange ekisookera ddala. Nagwe nagamba nti nze siri mulungi nnyo namukwogera ku ssimu. Ntambula olunaku lwamba nga njogera bwogezi. N'okudda ewaka oyogere n'omuntu okuva saa 7 paka saa 9 ebyo nali sibyagala. Ku makya oyogedde ozze waka oli mulaavu oyogedde ebigambo ne biggwa mutandika okubanga Mr. College esimu eddako. Lwaki tokutte essimu yange? Oli ludda wa? Wabadde kuwerekera bwabadde nabo mu nyumba. So nkuwulira gwe muganda wange ajja ng'ogenda buyingiramu obufumbo. Bwali mugeseza mu mutta. Weetegeke nze bwali buntwalidde obulamu. So kati weetegeke. Twali ne Jacob aneyanza okunkyazaako mu maka wano taata. Era gwe gusoose okujja wano. Era n'ebbanga lyonna mbadde nga nkunoonya ne ngamba naye akaseera katuufu kajja kujja era kati nkufunye. Video ya Simon ekujjayo. Video ya Simon eyo nade nakwogera ne Simon nanga ngenda kola wano ka live. Mbana akavaawo ngenda kola ate abana ku TikTok kwa Gen Z wamanyi. Jacob yetuze. Mbere bulungi mwera.